Omulungi ali kwesalako media twebaza nnyo webaliddala kubanga kwoli obulamu butambudde butya kansule nti obulamu bweyagalira ddala nnyo ate nobeera nga wasubscribinga naffe notufollowinga muganda wange nosobola okuba nga okomentinga ku mboozi zetuba tutaddeyo okolera ddala kyamaanyi nnyo ddala. Nze Ssaalongo Ranks Kalyango lunaku olwaleero for the first time nina Saamu ono mutunuulizi wa nsonga ate munnamawulire so ebintu bye tugenda okunyumyako ayinza okubanga ye muntu omutuufu olunaku olwaleero tukusaba otuwengayo akadde wadde olwaleero lwe lusoose okubeera naffe. Sanyusa okulaba kale muganda wange obulamu butambudde butya? obulamu si bubi sebo webale kunfulira kakisa nange alhamdulillah gwasinze okubanga okatuwa naawe gwaba asinze gwaba asinze Saamu sooka obuuze ku batulaba abatulaba yenze Ssekkadde Samuel Munaluweero ndi musajja wa mawulire ndi musajja mutunuulizi wa nsonga kituufu ez'ebyobufuzi naddala n'ensonga ezikwatagana ku mawanga international so awo tugenda kuyitangawo nnyo so tusaba akaddeko katuwenga tulabe kutunule ku nsonga ezo n'amawanga twagala kulaba ku lutalo lwa Gaza lwaki lulemedde nnyo mu mimwa gy'abantu teruggwa z'ensonga lwaki teruggwa lwaki ekyaluleeta tulabe abantu ye batutunuulya bambaje nga basobola okuba nga bitegeera sawa nja kubangawo n'obampadde omukisa tweyanze olunaku olwaleero nina ensonga gye mbadde njagala tulabeko ku kalulu k'ekawempe kano. Kalulu k'ekawempe kooti keesazizaamu akanalukoola. Ekisooka twasooka okulaba omukyala Farida yali akavuddemu okutwala omusango yali aguvuddemu. Osuubira kiki ekyamuwaliriza okudda mu musango guno? Yali takifuddeemu. Yali omanyi mu musango olwo kyetuyita technicalities. For example waliwo ekintu ky'oloopa bw'oloopa nga tebanaba mu gazeetinga kitegeeza oba tuloopye omusango. Kati omusango basobola okugoba on technicalities nti waloopa ekintu kifu oba tekiri ekyo waloopa kati ne bagugoba from the word go. Kati Nambi ono yali tabivuddeeko just waliwo yali ayagala okuloopera wamukwata kati n'alinda awalala wagenda okukwasizaani nalukoola baleme kugoba on technicality issues. Ffenno twalowooza nti agutadde buti akalulu yali akaagala yali akagala bubi nnyo era byonna bye twalaba amagye kuba bamawulire NRM n'Ennambi akalulu baali bakaagala amagye okusinziira ku kooti osome ku kiwaliko kya kooti kekyeweereza olunaku olwaleero nsomyeko ku judgment gundi ezisembayo osuubira ku by'osomye kiki ekireetedde akalulu kano kubeera nga basazaamu obuwanguzi bwa nalukoola? Because these are now established facts nti kooti yo bye yeesigamyeko. Ekisooka mu kiwandiiko oba mu ruulingi ya kooti ka conclusion yino egamba bweti nti kooti eno etuuse ku decision oba ku kino kyesazeewo to set aside the election of Luyimbazi Elias Nalukoola as member of parliament Kawempe division North constituency for two main reasons. Ensonga neziteekawo nze zimazeemu amaanyi ensooka kisomera abatulaba waliwo atagitegedde. Ensonga esooka nti abalonzi ba Nnambi 1,640 voters abalonzi mu constituency including Nnambi Farida Kigongo were denied the right to vote. Nnambi teyalonda. Ekivuunula mbu Nnambi bamukisa okulonda. Teyalonda. Nnambi yalonda. Nnambi kino kiba nange nakirabye ate nga nange kenyini kubanga nakalulu ako nali ngagoberera namulaba kenyini nga bamawulire bamukwata ng'alonda. Nnambi yalonda. So ensonga ey'okubiri nayo gitusomera awo. Ensonga ey'okubiri eri bweti nti ng'oggyeko Nnambi obutalonda oba okumulemesa okulonda ye gundi yange eriwa si eno yino yino ensonga ey'okubiri bagamba bwe bati
Actually mu misango gy'okulonda waliwo element gye tuyita substantiality. Kategeeza nti emivuyo egyali mu kulonda gireetera okusazibwamu kw'akalulu. Eyo element kwe bakolera ruling oba judgment. For example, nze osobola okundoopa nti nakubbye akalulu. Bwe mba nakuwangudde n'obululu 5 n'ojja mu kkooti nti nabbye obululu bwo 10 naye nga bwe mbukuwa tebusobola kukuwanguza era nsigala ndi muwanguzi ogwo kkooti teguwulira era ekugamba nti kituufu mwabaddemu okubba era kituufu obululu bwe bw'oyagala 10 kkooti eyinza n'obbukuwa. Kkooti si yaliko ku musugyango gw'Abesigye ne Mwami Kaguta Museveni nti substantiality ako kakulu nnyo. Kati era wano tovulaba omulamuzi akataddemu n'agamba nti wawa akatadde kakano nti olw'obutalonda kuno kwalemesa which affected the result of the election in a substantial manner. Kitegeeza obululu buyinza okubeera nga bwaliwanguza nambi era ye bw'agamba ensonga ey'okubiri Nalukolambu yakola campaign ku lunaku olw'okulonda election day ku Mbogo Primary School playground ne bateekawo ne wano ne Kazo Angola ne gundi ne baziteekawo zezo ensonga bbiri lwakizaamu obuwanguzi bwa Nalukola. Nalukola agenze mu kkooti ajulidde osuubira amaze okuteekayo tannateekayo naye okusinziira ku baloya be bannamateeka be balaze nti bagambye bagenda kujulira era omusango bagenda gutwala bagenda guteekayo. Kati gwe ng'omutunuulizi w'ensonga naddala mu kalulu kano ng'era okabaddemu tusuubira first of all nga tetunagenda ku kye tusuubira ku ssaawa eno Nalukola bw'agenda mu kkooti asigala akyaliyo mu parliament because bamusazizaamu asigala kasita okola apiiri osigala okyaliyo ne weemala emyaka 10 osigala okyaliyo mu parliament paka nga bamaze okugiwoza then ne kkooti eyo nekola pronouncement either ng'ekakasa kkooti eno byesazeewo oba ng'egaana kkooti eno byesazeewo. Omukisa Nalukola gw'alina nti emisango gyonna egy'ebyokulonda tegyeyongera gikomawo ku court of appeal tegigenda mu Supreme Court na biki kati kkooti bwe bakola apiiri eyo kyesalawo kyekyenkomeredde bwe bagamba nti Nalukola kituufu bino byakolebwa kitegeeza Nalukola alina okudda mu kalulu. Kalulu tubulayo myezi mibale tutandika general election mu 7 actually general election yatandise kubanga program okusinziira ku road map ya akakiiko k'ebyokulonda kasita kaata abantu batandika primaries ezaino wansi obululu bwano structure zaabwe na biki akalulu kaba katandise. Kaakati awo wendeetera ensonga yange in case tugenze mu high court ne bagusala mu bunnambiro era gonna bagenda kuvuga ne baguvuga mu bunnambiro nnyo spiri n'edduka ne balaga nti Nalukola ave mu parliament Kawempe North egenda kusigala nga talina mubaka because tetusobola kuddamu kulonda era ekifo ekyo bagenda kukirangirira nti kikalu nga tusigale nga tewaliwo kkooti eyo n'ekawaŋŋamula kitegeeza ekifo kigenda sigala nga kikalu era ekifo ekyo ekimala okusigala nga kikalu kiraka ku parliament agenda kuwandiikira akakiiko ebyokulonda nti eno nno tulinayo ekifo ekikalu eyakirimu bino bye bamutukako nga Segenyo bwe yafa ne bagambye yakirimu yafa biki kakati ono eyakirimu bamusazizaamu kkooti yamusazizaamu bawandiikira akakiiko k'ebyokulonda akakiiko k'ebyokulonda kaddemu kateeketeeke akalulu kakawebe ako kaba ka general election because mu byemmanyi nti electoral commission eweebwa emyezi 2 okuteekateeka akalulu tetukyaweza myezi 2 okutandikawo nga general election entuufu tetukyagiweza kituufu tekyegeera ate era no njagala waliwo etteeka lye njagala okwetegereza erigamba nti senga obeere nga mufiiriddwa omubaka oba myezi 6 tebaddamu by election emyezi 6 gitaate myezi 6 kuba guno gwaku 5 tugenda mwezi gwa 6 okulonda kwa general election kwonna kugenda kubeerawo gwa January kitegeeza akalulu kasemberedde tuyinza obutaddamu kulonda Kawempe in case omanyi kati byanjawulo
bino tudiscussinga kati tubadde tudiscussinga ebitunga birina okubeera mu mateeka naye kati bino babivuga singa bwe birina okubeera mu mateeka kati it is politics at play. Singa bwe tubiraba bwe tubirowooza birina okubeera bwe bivugibwa era njagala okuwa abantu abatulaba instances ez'enjawulo manye ababaka abo kukuba nina evidence Nalukoola waba ayagala kati okutaasibwa alina okukola nga Wakayima bwe yakola ow'e Nansana. Yakola atya? Abalabi batunyonyola nkireka yakola atya Wakayima? Nalukoola bw'aba ayagala okutaasibwa alina okwebuuza ku Wakayima nti gwe Wakayima wakola okusigala mu parliament baluli bamugjayo era ne bamulopa ku grounds ezimu kitegeeza Nalukoola grounds ezagisaayo Wakayima mu kisanja kiri n'afiirwa ekifo kye ekya Nansana ono omwami bamuyita ono ow'NRM ne bamulangirira bulangizi actually tewaliyo na by election bamuyita erinnya ligenze so nekitawe yali w'amaanyi nja kumujjukira Sebunya Honorable Sebunya kakati grounds oba ensonga ze baaloopa Wakayima ku mulundi guli era ze ensonga ze zimu ze baali bamuloopye teyazitereeza n'akomawo ne yeesimbawo era ne bamuloopa era ne gumusinga mu kkooti esooka ayikooti n'ajulira ne gugenda mu Supreme Court kati awo amagezi ge yasala okusigalayo ng'abaawaako munne Nalukoola asigalemu waliwo mutika gwe mbadde njogera naye awo nagamba tuyinza okusanga mu gino emyezi egisigaddeyo nga Nalukoola bwapiiringa nga kkooti esala omusango n'eraga nti byasinga omusango gwasinga Nalukoola era aliyirire ani ono mukyala Nambi ate era eyali owookubiri ayinza okuyingira parliament nga bwogambye bwe kaali e Nansana naye ekyo kyandibadde era reflected wano kuba kati buli wokola apiiru toleeta bujulizi bupya toleeta bintu bipya toleeta mukuwaayo bw'ogenda mu kkooti obaako by'osaba kkooti ze bayita players nti bino byonna byagenda maaso therefore owekitiibwa omulamuzi nsaba akalulu kano kasazibwemu okujjako era nga banaabikola politikali naye kati gwe kkooti ky'ogisaba kyekuwa kisinzira gwe awo muwaabi kyewateekayo ky'osaba kati Nambi yateekayo senga Nambi yagamba nti nze yawangula akalulu kano olwa kino ne kino ne kino ne kino nga bye yateekayo nga empaaba we yali eraga nga bwe yawangula obuwanguzi ne babubba naye si kyeyateekayo teyagamba nti yawangula wabula yagamba emivuyo egyakolebwa gyamulemesa okuwangula yandika wangudde kati yenjawulo egwo so singa yagamba nti akalulu kano nakawangula ekitiibwa omulamuzi olwo obujulizi bwendeeta bwe bulaga nti nawangula kkooti n'ebulaba nti kituufu yawangula ekyo basobola okukikola ne baleeta buleesi ono naye kakati kkooti gye bagenda court of appeal eba ekakasa bino oba egamba oba ebijungula kati ye tasiki gyeyina togenda leetayo bajulizi bapya biki egenda kuleeta mu bujulizi bwe mwaleeta buli bonna bonna bukube ku mmeeza eddemu ebwekeneenye buli kimu ekirabe egambe naye buno obujulizi tebwaliwo Nalukoola tuovatandinze kubanga eno obuyinza tuovatani ekyaziddwamu olunaku olwaleero oba okukinyweza nsonga tuli mu nsonga z'ekawempe akalulu kabadde abatulaba mwakitegedde omukulu Nalukoola kkooti esaze egoye nga tannabugumya Nambooge mu parliament n'omusaala gwe tannagufuna yafunye ebibiri ebyokweyozaako anti naye omusaala tannafunako wadde n'ogumu tannawezayo mwezi tannaguweza kalulu kaaliwo bwawera mukama wabuyinza nti yafunyeyo ku salale kyokka naye tuli mu nnaku bagenza omujjayo tuli mu nnaku ez'okusasula ka salale guno agenda era nagwo gufuna nagwo nabaagufuna paka nga okujjako nga takoze apiiru naye bwakola apiiru kubanga obeera n'ennaku ze bakuwa nti oba tomatidde ddukira mu kkooti esingako eyaffe kati boddukira mu kkooti eyo na prosesi kati kano kakasaala agenda kafuna
agenda kubaga ofuna kano kagenda kafuna anyway kati byebyo emisonga eziri side eyo kakati waliwo omusango gwa Eddie Mutwe kooti y'e Masaka Eddie Mutwe yasooka n'abula bino bimanyi bulungi mu kubula CDF n'avaayo n'alaga nti amulina mu basement wabula ekyo ekyaleetera okubeera nga Eddie Mutwe akwati alagibwa mu kooti y'e Masaka mu byo ensonga za Eddie Mutwe nga tumulabye nga ali mu kooti y'e Masaka bamusomera emisango omwali ogw'okubba emitwalo 20 eba zaali za Bedi Bwanika ezesweta yeza Bedi Bwanika esweta ya munnamawulire abaana mwaliko omusango omulala ago sikyakujjukira bulungi mu misango egyo ku lunaku lwali lwakumeka wiiki ewedde ku kitebe kya National Unity Platform lwali lwakubiri yes ne bavaayo ne balaga nti nti yalemesa n'Abedi okwogera ng'amusikako omuki omuzindaalo obutambi buzenga bulaga ng'omuntu eyasikako Abedi omuzindaalo yali mulekwa oba yali afiiriddwa kubanga yali mukanzu ng'asibye n'ekimisiro gye basiba bamulekwa kakati emisango gino gyonna giriko n'abantu abalala 3 mu kooti y'e Masaka era Akireewo Gaddafi n'abalala osuubira mu nsonga z'ebyobufuzi nga bw'obiraba because abantu abasinga basooka ne balowooza nti kazannyo naye tugenda okulaba omusajja ngaddala akaba n'amaziga embeera si nnungi kikyoyogera ku mbeera eyo embeera eyeereeteddwa byabufuzi abo abaana tebalina musango tewali musango kyova olaba bwe bamala okumukwata yagenda mu basement bwe bamala okumujja mu basement ndowooza batula ne bagamba kakati tumukolere ki tumutadde waka tukole ki ne bagamba aka tumugatte ku bannaabo bannamawulire ab'e Masaka abaasooka okuteekayo omusango b'ekintu baakivaamu dda omu ku bo bonna tebannakivaamu bonna wakakati oli ye Faisal ye mwogezi w'abannamawulire yakulembera abamawulire e Masaka era ye spokesperson bw'avaayo n'agamba nti bannange twategeera nti bigenda kubeerawo ebiti ekyokubiri obusangosango obwo ebiseera ebisinga obulimu musima yanziyeko kino yanziyeko babumalira mu paper game bwe mutabamu byabufuzi kubanga waliwo bannamawulire abakka obubi ennyo ku kitebe wange najja nankumbi bakifeesi nandala mafaago FDC yayungula bakifeesi Siwembaale ayagala okwa president ku kitebe wali abaana bamawulire babasika kamera biki naye abaana baali bagenda mu kooti nandala yabayita n'akumpa setting kati obwo busango busango butono nnyo era byonna byetulaba ebigenda mu maaso birina gundi ddala nnyo yali obufuzi era kino njagala okukyogerera wano nina essuubi nti baganda baffe abo abakuuma Kyagulanyi bayinza obutateebwa paka kalunga nsonga ki gwe gyolaba lwaki bayinza okuba nga tebateebwa because emisango nga bwetugambye emisango tewali musango tegiriwo naye gwosuubira kunafuya Kyagulanyi kumumalako nti security ebere abantu bateekolaku Eddie Mutwe byonna gavumenti etagetinga tekola kintu nga terina byagala kwakiringa ebiwerako ekisooka basobola okukikola to instill fear mu baali abantu ogamba olaba Eddie Mutwe olaba Akireewo ekirala basobola okukikola okwaisolatinga Kyagulanyi era ssebo nali ku kibiina ku olunaku olwokubiri ekisima ky'NP nga ndabira ddala Kyagulanyi waliwo kyandiisinga kubanga ttiimu ye ekisooka waliwo omwana gwe bayita Bobiyanga oyo yali ku ttiimu ya security waliwo gwe bayita Tawa oyo yamenyeka waliwo gwe bayita Akireewo ali mu kooti waliwo gwe bayita Gaddafi ali mu kooti waliwo gwe bayita Eddie Mutwe ali mu kooti kati kitegeeza ttiimu waliwo n'omulala bamutaani waliwo n'omulala awo baba badde basaka Akireewo
nga gundi tanagenda waliwo n'omulala ajja kunjukira kitegeeza ttiimu ye ebyokwerinda teriiwo tebagala kumunafuya nga tukyali mu nsonga za kooti Besigye naye yakomezebwawo wiiki eno era naddizibwayo ate mu nsonga y'emu olunaku lwali bamuleeta lwa kusatu ku lwokubiri nga paliamenti emaze okuyisa etteeka ebya UPDF Amendment Act ya 2025 osuubira kate nga mu nsonga ze bavunaana Besigye mulimu kookulya mu nsi olukwe n'ekyokubiri okusangibwa n'ebyokulwanyisa nga tabirina mu mateeka osuubira etteeka lino bayinza etteeka lino teryayisiddwa kusigaza Besigye mu kkomera si kyekyokka tebasobola likola nga batagetinze Besigye yekka ekyomukisa omulungi bwe tuba nga tuli mu mateeka agaddala ensi eya rule of law etteeka terikola nga lidda mabega likola ligenda mu maaso likola lidda mu maaso nti right now parliament yayisa UPDF Amendment Bill 25 Mwami Museveni wanaaba agitasayininze eno then bajja ligazetinga litandika okukola kitegeeza abasibe bonna abaakwatibwa before the law was enacted liba terina kubakwata teridda mabega naye mu nsi etali ya rule of law ng'ezimbabwe kyebaagala ng'ezimbabwe oba ng'ensi muntu gyategedde ng'osobola oteekawo ensi ye tewali kitasoboka basobola okulikozesa nelitandikira n'emabega era okutya kwange okusinga okuba mulimu obuwaire obwo bwebateekamu of course si etteeka lyonna nti nze nali siryagala nali njagala ba democrat restructuring courts abamagye babire ne kooti ezaabwe boards balinaako buyinza buzibu bwonna n'abalamuzi ababeera mu kooti yaabwe obeera eddala ng'oli mulamuzi bano ba Major John Freeman okubakubanya emmundu n'ebirala besibinaako obuzibu naye waliwo ke baayita exceptional circumstances mwe batwalyayo omuntu wa bulijjo kati okutyakwange kuli luddawa newankubadde nga etteeka terikola nga lidda mabega naye abatukulembera bemmanyi obulungi basobola okukozesa ebifaananyi ebyemabega ng'oli mu bereeti ng'oli mu bintu biringa byefaananyiriza ne bakwata ne bakusiba ne bagamba nti twamukutte nabyo kati naye nga byadda before the law was enacted kati kwe kutya kwendimu nti NUP ne weegamba nti kati tegenda kuddamu kwambala kintu kyonna oba bagenda kwambala kanzu era gavumenti nga oli tageti yaayo bakukwata ne bajjayo ebyemabega ne bagamba twamukutte n'ebyambalo ebyo oba ewe tusanzeyo ebyambalo waliwo ne bakwata ne bagamba zibedda nali sibirina ebedda ne baleeta bireeta n'abalala babakwatanga nga bakwata nga bakutwala bakututte nga bakuba bokenyera ebifaananyi bakwambaza ne bakuba ebifaananyi ate wootagaana tusobola kugaana emikono gyabwe so kakati twolekedde akaseera akabi nnyo naddala ng'ate akalulu kabidda nomanye akalulu kabeeramu bumu akalulu konna kabeeramu abantu babakyaliri kakati tuyinza okuggwera mu makomera mu kalulu ng'akalulu kagenda mu maaso tuyinza okuggweramu kano kagenda kuba kabi nnyo n'okusinga akalulu mu nsonga ya paliamenti sitidde neneewuunya kagenda kuba kabi nnyo omanyi lwaki nti neewuunya because akalulu kateekebwawo okubeera nga kalondebwa bino baize kati kiri wano wokka wala tuludde neggwanga erya Tanzania leader of opposition wayo w'ekibiina kya Chadema party Chadema bamukwata ali mu komera then bamutaddeko butujju kulya mu nsi yerukwe ne bagoba ng'ekyali wano munnamateeka eyali avudde mu ggwanga erya Kenya okujja wano okulwanirira ku Dr. Besigye Kaluwa naye bamugobye ne bamutika ne bamuzaayo ewaabwe kati kitegeeza amawanga
East African countries kati ebintu byayo ebisinga bikwatagana. Ndowooza Kenya yebadde etereddemu wakubadde President aliyo Ruto simanyi wajja notice wakati naye bagamba yasulanga wano ayinza okuba alina wajja notice naye nakozesa eri omukono ogw'ekyuma kubanga ate yabadde muzibu nnyo naddala ku ddembe ly'obuntu okusinga aba ndowooza yaddiridde oli gwe yali Mwai Kibaki yali Mwai Kibaki waliwo yafuga ebbanga eddene kati mu kuvaako ng'akoze ebikolobero ne bamuteeseza nti musajja mukulu tukukkiriza oveeko tujja kuwa protection n'ebintu ebito n'asobola okuvaako so kati ne Ruto oyo akoze effujjo ku bannakenya bannange naye tusubireyo okubeera ng'ayinza okweremeza mu buyinza. Kenya tekisoboka. Omanyi yandyagadde okweremeza mu buyinza ng'era omukulembeze omulala yenna wano ku Kalumani Mugavu naye society webeera charged esobola okutujjamu ku mpaka olaba baali bamutwala ekisajja tekinagwa ku bagenzi ne balumba parliament ne basucceedinga. Mani lwaki Uganda ndaba Kenya ne Uganda ebintu ebikyuka bitono nnyo naye lwaki abantu bannakenya bamalirivu ku bintu byabwe okusinga wano Uganda? Ku nsonga ki? Mawanga mangi wano waffe ge tulina ne Kenya erina amawanga n'imitwogera nnyingi. Actually ate Kenya eri more divided on ku basis ya ethnic gundi eyo line kubanga Abakikuyu we batabuka Abajaluo we batabuka fonna tuli tutayina actually ne mu kalulu kaabwe bakyogera kaati nti olondayo Omukikuyu akuleetera obululu bw'Abakikuyu n'olondayo Omujaluo n'olondayo Omukalenjin era ekiseera bwe kituuka nga bagamba nti Abakikuyu kati ffe twagala obwa president Abakikuyu bafiirawo batufiirawo okulaba nga bakufuna ne waba president we bakulonda omanya nti kati Abakikuyu ani eno aliyo kandi tweba minister okuva eri Abakikuyu abana Abajaluo abana Abaki so Kenya eri more divided okusinga eggwanga erya Uganda naye abantu baabwe bazimba tekitetutoba kale balina kale gyeyo bannayuganda bebatana bakufuna naye ne bannayuganda bajja gifuna omuyigirize nyindo omuzungu agamba if you chase a coward for too long you meet his courage kasito omunafu bw'omugoba ennyingi atukanagayibane kati nzira wayiwakiwakomye nakyukanagamba kakati katufagane oba jinja oba kijja akutya kyonna so nkakasa ne wano okunyigiriza wekuba kugenze maaso bajja tuuka nga teri nakutuma kwerwanako. Omanyi bwe nali ntunuulira ensonga ezagisaako waziti wa Sudan yali nsonga Bashir yali nsonga gya mugaati nga bannansi batuuse ekiseera nga tebakyasobola kufuna kyakulya ngaomugaati gufuuse gwa bbeeyi ate nga bo badipendingidde ku mugaati kati nonsubira wano ewaffe Uganda olw'okuba nti tukeera ku nnimiro etwerimira ekyokulya nekidda nekifuna obaye emirembe gyetukyalina nti okeera ku makya nga gwe wasuze ate nze ndidde kati osanga nze agambwaayi kasita nfuna ekyokulya factors nyingi naye n'ekyo weekiri naye oba nkiyite ntya nti time eba tennatuuka omuntu okwekyawa time eba tennatuuka for example kati eri olutalo luyinza okuba lwasibuka ku mugaati naye ate eno luyinza okusibuka ku kibataka kubanga kyamaanyi nnyo nti kati luyinza ng'abantu balina ekyokulya naye ate ekibataka okunyigirizibwa okulala kati we bafuna emmanduso kubanga omugaati si kyekyali ekizibu kya Sudan wabula ebizibu beera bingi kati eki kimu kijjanga mmanduso kiranga mukazi anaanoba abeerako kaali keyeekwasa nagayinde kale ngakantu katono naye ngaolaba badde abulidde ebintu bingi nnyo kati yaba already n'ensonga zemabega so kakati buli omu ajja kuba n'ekyamuyiza edda kakati nze we nagira bwe nti takale tuke ku kiga tugatta genda mu kooti ne banvuba nze bwe nali njagala kino nze piki yange bakiwamba bonna gye bali basirise kati sipaaka ebeeremu buli omu najjayo kiri ekyamuluma edda ekikuŋŋaanya obusungu netuyolekera
tumalirize ndowooza ne leader of opposition fuluma parliament agenda mu kkooti simanyi oba yagenzeeyo okuwakanya anti etteeka tebanalisayininga temusobola genda nga tebanalisayininga kubanga si tteeka lina kumala kusayiningibwa president Museveni president amala kulisayininga then abaagala okugenda mu kooti bagenda okamugenda mu kooti nemutalenjinga eriyo kye nawulidde simanyi oba kituufu ne waaba alisayinze bo ne kugenda mu kooti nti bo tebayinza kukyalenjinga because they went out tebaaliwo abawaaba bonna akali tugambe Senyonyi tasobola kugenda mu kooti olw'okuba etteeka lyayisibwa taliyo. That's not true. It's not true. Kubanga naye omuntu osobola okuliwaabira kasita nfuna legality eyaliwo oba teyayita bitendera oba tebalina koramu kasita nfuna facts kwe neesigama. For example etteeka lye basooka okuleeta ku Lisiyaga bandu mwenda yaliwo yeesimbako wa parliament teyaliyo neyegatibwako wa Fox Odoi neyegatibwako yali alimu omulala ne bagenda mu kooti naye mwenda yakikulemberamu n'amateeka amalala ga social media gaki walaba ng'abagalupa balala bebbali because waganda ate eno ebbali sikirowoozangu because nabiwudde ne sikiwanya omuntu naye nga baŋŋamba nti Senyonyi tasobola kuwaaba because yafuluma mu parliament etteeka eryo neriyisibwa. Ekyo si kituufu. Etteeka lyonna kasita baliisa nga lirina obuwaayiro bwe linenye gwe kasita ozuula nti either tebaabadde na koramu either likontana n'okusalawo kwa kooti eya Justice Oweny Dollo Supreme Court oba gwe kasita olabawo element yo n'emenya amateeka naawe munnayuganda osobola okuddukira mu kooti n'olwoopa etteeka eryo nerisasibwamu. So buvunaanyizibwa bwaffe nze bajjoolo n'abantu abalala okugenda mu kooti okuloopa n'otugendayo nga 10 newe mugenda nga 10 etteeka lyonna ebbikasitaliita oba gwe lyokakasa kubanga olwo principles ezikola amateeka ekisooka etteeka tebaliisa nga lirina amaaso nga liraba nga litagetinza omuntu omu okubeera beneficiary. Ekyokubiri etteeka lirina tukite tutya tugamba you interrogate speech mu mutima mwe baliisiriza kati bw'olaba nga lyane tetolina kuleeta tteeka nga lisosola. For example gwe kasita owulira nti etteeka lino balireese naye abaganda babagambye tebaddamu okukola eryo olwedde omutima guba gufudde nti oba abantu bwe bati oba abawanvu oba abantu baabalema tebabakkiriza kukola kino etteeka ligana abalimu okukola kino okwenyigira mu kino automatically liba lifudde dead on arrival kitegeeza okkirizibwa okugenda mu gundi mu kooti nokola kino litalenga specifically constitutional court kooti etawulira enkana z'amateeka. Factory y'emmwanyi yazimbiddwa etuŋŋamu empuliddeko aba nebbi nabo baagala babakolereyo ku factory y'amata nti engeri nebbi baagala nabo bakolereyo factory y'amata ati kati ate gwe entuŋŋamu emmwanyi bitirivu era baatandika okulima naye bitirivu okusinga mu Buganda. Ndowooza kasita western part of this country ekwatibwa kyakusatu entuŋŋamu kati lwaki tebagireese walimu emmwanyi ate basooka bazitambula naye kanabule bannayuganda akalulu kano bwe kanaggwa baŋŋamba mbu emmwanyi zigenda kufuuka ng'ebikajjo naye kyatuka ku bikajjo bamaze teekateeka so kati balindirire bajja kiwulira. So buli omu abadde alina eyo mu musiri gw'emmwanyi eyinza okutuuka nga kikalule kubanga bateekawo monopoly nti omuntu oli asitula ku kyalo wadde oli wadde mumukubira alinayokereza nga ali siriwo mutawunya kudda kululi ate olaba zirozinga vali kati omuntu kasita owa monopoly omuntu omu okufuna ekintu simenya alina okufuna licensi gwe bw'osobola kino bw'okola eki automatically abantu baba bakubire mu butale. Batusiibulire mubadde balabi balungi mikwano gyange bamikwano gyaffe mwe balinaddala mbasaba okutambuza message eno subscribe likinga commentinga kubanga bw'okomentinga kituwa feedback ennuntuufu. Sebo njagala okwebaza nange neyanza omumpakaddeko okumpakatisa sebo
nsaba kadde leero katuweerenga ddala kisiki oba bulwishi omulundi neokireeta tetugyetaaga okumanya ku bivudde mu nsi wanjasirefiisi wano mu Uganda naye twagala okumanya ebuziba na Uganda bangi baagala okumanya ebifa mu mawanga amagasigana North Korea Kim Jong tweyanze abawali bakulabiranga ddala bamunanika omusajja bannaye bamunanika constituency ogenda ku nalaga interest yange olaga interest okukiikirira abantu be bamunanika tiketi ya NUP singa tebakuwa tiketi era process ya NUP nja kugigoberera paka bwe banaaba tebampadde kaadi era tujja kulaba ekizaako abantu kyebanazzaako sibe bakusaba sejjaamu abantu sibe bakusaba okujja interest ye abantu sibe bansaba nzije nze asaba abantu bo bakubeererewo obesefuula nga bali bansabye babawo abansaba batonotono abo kati bangamba sekadde osobola olina kino oli mwana we waffe biki kati mba nina okwongerako ne bagamba nti idea nze muziŋŋambi naye twogere ne bali abangi bakama bafe abalonzi bwe bakunaba kwe kusima kwabwe tuleke tugende mu palamenti 2026 akuume atakuumira mpeera